Abakugu b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma ssente z'abantu mu banka ki Deposit Protection Fund of Uganda balabudde ku mikutu gy'emitimbagano egya zzaala nga basinzidde ku Islamic University of Uganda ku ttabi lyabwe ery'Embaale. Okulabula kuno we kujjidde nga wakayita ennaku ntono nga bannayuganda bangi kigambibwa nti bafiiriddwa ensimbi zaabwe ku mutimbagano ogwa Heart 80 nga babasuubiza amagoba amangi. Okukitegeera nti baali babbiddwa bagezaako kuggyayo ensimbi zaabwe ne balemererwa. Ku Lwokubiri, poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo Lusoke Kituuma yategeeza nti yali emanyi ku nsonga zino naye nga tewali musango gwonna gwali guleeteddwa mu butongole okuloopa ku nsonga eno. Persons were lured through social media platforms to deposit money on promise of returns and are currently experiencing difficulties in accessing their accounts or withdrawing their funds. Leero abakugu ba Deposit Protection Fund of Uganda nga bakulembeddwa mu Patrick Onenezaga akulira ebyamawulire balabudde bannayuganda okwegendereza ennyo emitimbagano n'emikutu gy'ebyensimbi era abantu n'abawa amagezi okukozesa banka n'ebitongole by'ebyensimbi ebikkirizibwa mu mateeka ebifugibwa Bank of Uganda. They need to know that it's safer to keep your money in a regulated financial institution as a first step. And number two, do not get excited about quick money. There is nothing called quick money. Abakugu bano babadde Embaale ku Islamic University in Uganda IUIU nga beetabye ku mukolo ogw'okuwaayo entebe ekitongole kino ze kyeyama eri yunivasite eno okusobozesa abayizi okubaganya ebirowoozo nga bali ebweru. Bakozesezza omukolo guno okusomesa abayizi ku ngeri y'okufunamu ssente n'okwewala obubbi obukolebwa ku yintaneeti. We were encouraging university students to be particularly alert, especially with the digital space, where many of them are falling prey to scammers and all kinds of wrong things. So many of them are getting taken up into sports betting and they're losing tuition fees. We hear these stories every day. Era abakulu bano basabye bannayuganda okukozesa ebibakwatako ebituufu nga baggulawo akawunti za banka, kino kibasobozesa okumanya omuntu omutuufu n'okumusasula ssente ze singa banka gy'alimu ebeggaddwa. Basic information, your national ID number, your telephone number, and as we speak, there are financial institutions that are struggling with monies that cannot be paid to depositors. One, because we cannot trace them anymore. Rekita wa IUIU Professor Ismail Simbwa gy'agenda akiikiriddwa mu myuka we Dr. Jamiru Serwanga. Mu bubaka bwe asabye abayizi n'abazadde okukozesa enkola z'ensimbi ez'omulembe nga basasula ebisale mu kifo ky'okutambuza ensimbi enkalu kubanga kiyinza okubaleetera obulabe. Ate baleme n'okutambuza ssente zaabwe mu mpeke babe nga basobola oziteeka mu mobile money. Bwe baba bamuwadde ssente za fees n'oteeka ku mobile money, university kati eyina enkola nti ogenda ku school pay, ssente zo n'ozijja ku mobile money ne zigenda ku account ya university nga tozitambuza onoosanga abafere bakubuzeebuze oba n'abo abakola abakubazaala. Mu nteekateeka y'okukuuma obutonde bw'ensi DPF era yawassa ettendekero wa IUIU endokwa z'emiti 500 egyasimbiddwa ku ttendekero lino. Benedicto Mulondo ne Nelson Gonsia, BBS Terefayina, Gambuuze.